Wanga lwacho muyimbi nga King Saha yandi badarumba Minister Kasolo atari muyimbi. History ya Karuna Kasolo yarazanye ko wade Katemba ojeko okubera ne mukwano gwe omuyimbi. So Haruna Kasolo ne King Saha nganze Haruna Kasolo uli musajja mugezi nnyo mugaganyo uli mu kifo ky'amaanyi vice chairman wa NRM mu Buganda kubanga yali yesimbyewo n'omugenzi Karangwa yita King Saha kubanga chema itasobora kuba mutabaniyo muganda wo mu myaka mu bimale kubanga gano okirize King Saha ye kyakora tasobora kuswara negwe minister vice chairman wa NRM mu Buganda otura kuseki ye kibina ekifuga malirize bintu ebyo mude ku meza nze nsaba nganze lwaki tiwali kye King Saha agenda kukora inguya swale ne buli kintu kyonna kyakolera minister Haruna Kasolo gwo swara kirizo obogane kubanga timuli mu doketemu kiche kyatuukako Haruna Kasolo makatigo ne King Saha. So tautu kankubuli gwe kugonda nova ku kintu toba munafu by the way agwagonze ni wesanyuwe kintu no sasura no gamba nsanyuwe byatuukawo by the way gwe wa amanyi gwo beero wangudde okitegere kintu ekyo but kati bwana kusanga walala bwana kusanga ku mikoro njagaroze yoyo orabe sinayireri ye yagundi waliwo mwogezi wa polisi yarike bisere ibini senkumbi bwe bagenda kuziko waba Kirumira yari ne former CDF Jejo Dong niba bakanyugira mayinja kiripti mwazira kati kigenda kusuka kuyimbira buyimba nabarara utuke ku mukoro bakole ikintu ekiswaza toloza oyo mwimbi tayina kyafirwa King Saha yakulinda ategwe waze tokisuubira ategwe wabivaako n'okubivaako naye yakyajukira nga botasobola kwerabira ebyakukolebwako tanafuna naye binje bikukoleddwako oledo ofunye notabitwala nga kikulu
naye mu mbeera ze nakataba kujukira era bwe mugenda ku kivulu ekirala n'obeerawo era ajja kuyimbira bwakusojja kati laba bwe babazanya mind game ni bajjako amataala golowooza ababadde awo bonna balowooleza ngu gw'olagidde bagajjeko ne musajja wattu watali nakyomanyi tubagamba mumalanga ensonga nezitagenda wala kwabwe zigenda wala kumwe babiri waliwo afiirwa. Bobi Wine yaleeta obuzibu bw'amaanyi n'abasinga tebabutegeera ate nabyo bagambanga ne batabitegeera. Kati olwaleero wabaddeyo ekivulu kya Kazibwe Kapo ni King Sir n'amuyimbirako naye mu ba audience abaze kumi okulaba music wa Kazibwe Kapo wabadde mu Minister Kasolo. Minister Kasolo mabegaawe yari alina olutalo ne King Sir. King Sir yari ategese ekivulu kye ekyotera. King Sir ava kyotera. Minister Aruna Kasolo ava kyotera. Nibasazaame ekivulu kyani. Kati bwamusanze ku kivulu n'amuyimbira ebiyimba bwamusongamu sisobola kubyogera naye nga bw'olaba wano. The Minister Kasolo. N'amasanyalaze ne batuuka kugajjako. King Sir ali ku stage ayimba. Kati si yekka si Minister Kasolo ngu ajja kufeesinga embeera eyo siri nabbi video gitereke n'abalala bajja kifeesinga omanyi lwaki kujjako bajja kutya kugendanga mu bintu ng'ebyo lwaki President Museveni naye bwe yali kororo oba juzi yakyogera n'agamba awulira agenda n'alaba abakungu be ba minister ba cabinet ministers ba permanent secretaries naki n'awulira yagala kukola ki kuzeememe naye yagamba yagala n'awulira yagala kusesema lwaki n'agamba mwefaako nnyo okusinga ku bantu abasembayo ate nosanga ba minister n'abakungu ba government abalala mwenyigidde mu butalotalo confliction oba conflicts minor conflicts ni muzeteekamu now here we are heading mweyembeera lwaki gwe yani bada preachinga peace and harmony mwe mukuliyetingako conflicts kubanga lwacho muyimbi nga King Sir yandi bada rumba Minister Kasolo atali muyimbi history ya Karuna Kasolo yarazanyeko wade Katemba
ojeeko okubeera ne mukwano gwe omuyimbi. So Haruna Kasolo ne King Sir, nganze Haruna Kasolo uli musajja mugezi nnyo, mugaga nnyo, oli mu kifo ky'amaanyi, vice chairman wa NRM mu Buganda. Kubanga yali yesimbyewo n'omugenzi Kalangu. Yita King Sir kubanga kyemaanyi tasobola kuba mutabaniwo muganda wo mu myaka mubimale, kubanga gaana okirize King Sir ye kyakola tasobola kuswala. Naye gwe minister vice chairman wa NRM mu Buganda otura ku seki y'ekibiina ekifuga maliriza ebintu ebyo.